Kale buterevu omulungi atulaba naawe atuuliriza nga bw'osobola okulabika nga olaba embeera bw'etyo bw'eri. Mu kaseera kano tuli wano eno ku flyover ey'Ekyebando oba ku Kareerwe. Kakati gwe omuntu okay, kale ekiriwo kakati just right now nga bw'osobola okugenda okulaba omuliro gumaze okulabika nga gukwata obuyumba bwawo bwonna era ne gusaanyaawo ebintu oba oliawo bya bukadde na bukadde. Mu kaseera kano ekiviiriddeko omuliro tekinnaba kulabika nga oba oliawo kitegeerekeka, naye nga bw'osobola okulaba awo omuliro gumaze okulabika nga gukwata, ate abantu bambi ababadde babeera mu bitundu byawo, emmali yaabwe ebaddemu, ebyobugagga byabwe bibaddemu, gwe omulungi atulaba naawe atuuliriza, birigenda mu maaso n'okulabika nga bibengeya mu kaseera akafaananako bwe kati. Okuwako ekifaananyi n'okusigirako ekifaananyi ggwe oba oliawo gy'osinzidde, ekifo kye njogerako waliwo flyover eri oluguudo, waliwo oluguudo oluli waggulu oluva ekisaasi nga ludda e Bukoto. Kakati waliwo era oluguudo oluli wansi oluva eri ekisaasi mu trading center nga ludda e Karwere. Kati flyover eyo eri waggulu awo, n'olwekyo waliwo awo amayumba, obuyumba bungi nga buviira ddala busimba layini okuva ku flyover eyo okutuukira ddala eri e Kareerwe ku nkulungo. N'olwekyo omuliro gumaze okulabika nga gukwata, gwe mulungi atugoberera naawe atulaba embeera bw'etyo bwefaanana mu kaseera kano, era nga tugezaako okukola okunoonyereza okw'ekikugu tulabike nga tukutuusaako oba oliawo ekiviiriddeko emberebezi. Abasuubuzi oba n'abantu n'abatuuze batandise okulabika nga balaajana, era abazadde abamu oba oliawo batandise okulabika nga bamagamba g'okunoonya abaana baabwe wa we bali. Ebikondo by'amasannyalaze nga wosobolera ddala okulaba nti guno omuliro gw'amaanyi nnyo, oba oliawo gwaludde okulabika nga gulabikako wano munda mu ggwanga erya Uganda, kubanga ebikondo by'amasannyalaze ate gwe omulungi andaba naawe ampuliriza bivuddeyo ne birabika nga bikwata omuliro. Mu kaseera kano wenjogerera ziri ssaawa 2 ez'ekiro, aba fire brigade tebannaba kulabika nga oba oliawo batuuka mu kifo kino okugezaako okutaakiriza embeera oba oliawo nga bweri, naye nga tukkiriza nti nno oba oliawo bagenda tutuuka bunnambiro. Nsobolera ddala okulabako abakulu mu byokwerinda aba mu kitongole ekya poliisi batandise okulabika nga batuuka mu ngeri ey'akasoobo oba oliawo okulaba guki ogubadde naani gwe bataakiriza. Jjukira abantu bali mu stress ez'omuggalo, abantu bali mu mbeera nzibu, n'olwekyo mu kaseera kano tusobola kunnyonnyola oba oliawo kintu ki ekiviiriddeko omuliro guno okulabika nga gugenda mu maaso. Nkugamba nti yongera okulabika nga ate oba oliawo otugoberera empeereza zaffe, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga zonna nga bwe ziri.